yamuwadde ekirabo kyakakati ako mizigo nawe babeera bakimanyi imizigo kigamba we tubeera sijembeera ojawuzembi omuntu w'omutima lindako temubeera kaneme buuza bintu bisuka kale yesaawa twekye yesaawa akaseera ke kano naye ddala kwefulukuta lwaki tesooka ne tukangamu katono nnyo bwe tutukomewo ate abantu tubanjulire ekisinga okuba ekirungi Eriya abantu bangi abakatweyungako mu budde bwe buti nga tebatandise naffe naye twongera okubeebaza. Nawe kubanga naawe atulabye omulundi ogusooka nga zibadde zikuttira era akayi gy'obadde. Naye nga ng'otulabyeko seseemu ng'olunaku lutandise bulungi. Obadde otandika show ne faces talina ssuubi kati ng'ofunye essuubi katoddemu ozunge. Saimo, tena tulina omulamu abantu njagala beki engeri gy'oli mukunzesa ennyo nyamba abantu obabulire. Kakati olunaku olwaleero olunaku lw'eggulo Latif Ssebaggala yasuddewo ttawulo. Abantu abamu bakirabye mu bulungi abalala ne bakiraba mu bubi. Gwe kiki ky'olowooza? Olowooza kina kye kigatta ku opposition kina kye kijawulako. Ekikolwa ky'okuba omuntu yandigambye nti waaki owa opposition yesimba ku opposition. Wakati waliwo constituencies naddala mu parliament abantu abagamba nti zandigenda eri NRM lwansonga nti ab'opposition bangi. Obululu babwawudde. Bagenda kubwawulamu. Bwe kiki ky'olowooza okukasuka kwa ttawulo kwa Latif Ssebaggala? Kirungi eri eggwanga oba kibi? Kirungi eri opposition oba kibi? Kigigatta kuba kijawulako? Weewaawo. So ab'amasimu bajja kuba batweyungako ate era n'abali ku luguudo nabo essaawa eno nsubira beeteeseteese bulungi nnyo. No tutandike n'abali ku luguudo. Abali ku luguudo tulabe endowooza yaabwe ku nsonga eno. Divorce mwana mulenzi divorce tuwe endowooza y'abantu ku nsonga eyo. Wakulese tonnavaawokko. Kunywa ku buugi. Baddaye programu sumulula essaawa ebeeremu paka 3 ez'okumakya nakugamba eno ye show yokka gy'olina okulaba every single morning Monday to Friday anagamba shows endala ez'okumakya za bulabe eri obulamu bwo. So olunaku olwaleero mbaniriza akanyomero kaffe ak'omulamwa gw'olwaleero. Olunaku olwaleero tulina omulamu ogugamba nti twalabye omubaka Latif Ssebaggala yaweebwa kaadi ya Nuupu. Wayitawo olunaku lumu ng'amaze okuweebwa kaadi yeekyusiza agamba nti nze sikyayagadde kaadi yammwe mbivuddemu ebyokwesimba ku bwa Lord Mayor. Gwe ng'omuntu okirowoozaako ki? Gwe mulamu ogwaleero naleero nsinzidde wano ku Salama Road mu matwale ga Saimo Kawalata Primo. Njaga kwogerako n'abantu beeno batubulire endowooza ekintu kino bakirowoozaako ki era bo ebyobufuzi bigenda mu maaso mu ggwanga bakirowoozaako ki okuba nti omukulu ono yasuddewo ettawulo. Ngenda kuba neegatta ku bakulu abali wano ntambulire ku luguudo luno mpola mpola abantu bampe endowooza yaabwe olunaku olwaleero bo bakirowoozaako ki? Abantu bali ku bizinesi zaabwe emirimu gitambula, ababoodabooda baweereza, abatunda ebyokulya bakedde edda. Nina abakulu wano benjagala tunyumyemuko nabo batubuulire endowooza yaabwe yo bakirowoozaako ki? Omukulu gyebaleko ssebo. Kale nawe gyebale boss. Akakooti. Tulina okunyuma. Ng'okedde kunyuma. Omulamwa gwa leero gutegedde bulungi. Tulina omulamwa ogenda mu maaso nti twalabye nti olunaku lw'eggulo omwami Latif Ssebaggala yaweebwa kaadi ya Nuupu okubakiikirira okuba kubakwatira bendera ku kya bwa Lord Mayor. Ate enkeera olunaku lwe lumu nga wese olunaku lumu ng'agamba nze sikyayagadde kaadi sikyasobodde nze ebyakwesimba ku bwa Lord Mayor mbitadde. Gwe ng'omuntu okirowoozaako ki? Ate era Latif naye yalabye nga tasobola kamiliyoni leesi alina ogidduka. Ekyokubiri Latif mukadde kakati Bobi Wine kyeyadde akoze kikyamu ne Latif yinalaba nga kiki kali temusaanira oba okiraba kali temusaanira olw'ensonga mukadde. Ate Bobi Wine agamba agoba bakadde muki katoyinza kubanga olwanyisa Museveni ogamba Museveni mukadde aluddemu aye noleeta ba Latif abaki n'olugoba ba kamiliyoni n'oba mumakkaadi ate abavubuka banna abavubuka abatogamba oyagala abavubuka aye n'ogoba kamiliyoni n'omumakkaadi aye n'ogiwa Latif. Olowooza kino kiraga kitwa kifaananyi ki ng'omuntu amaze okukwasa kaadi bakutaddemu obwesiga ate essaawa yemu n'ogisuulawo? Ekyo kiraga okutya
n'okulabisa munno gwe oba serezi yawaddeyo oba yagala basesemya kasente omanyi kaadi ezo bazitunda naye nga Bobi Wine kyalina omumanya kyamulabisizza era kintu kyeyakoze kikyamu Latifu okuzzaayo kaadi kuba kaadi Latifu yalaze nti kaadi temusaaniye esaana kamiliyoni. Sebo gye baleko amanya gange nze Ibrahim Kasule. Omulamu oguwulidde omukulu kaadi yagizzaayo ya Nuupu n'agamba obwa Lord Mayor takyabwagge tekwesimbawo. Nze sikiraba nga kyakwewuunya kubanga Lukwago ne Latifu bonna bali omuntu omu. Kyogamba oli alekedde oli. Kyendowooza kubanga abasajja bagaba baagala kwegatta olwo beegasse ku kifo ekisooka. Kino kirekawa pate ya NUP n'okutwalira wamu ne People Power okutwalira wamu. NUP erina amaanyi ensonga lwaki naawokedde nnoonya mawulire. NUP erina amaanyi ensonga lwaki naawokedde nnoonya mawulire era oyogera ku NUP. Ate n'ekirala buli pate erimu entalo naye ate awo tewali lutalo. Latifu yagambye balwanirira kwegatta yeegasse biwedde. Batubuuze ku baami bano abali wano. Sorry. Sebo gye baleko amanya gaffe. Manya nze nasaasira Ashraf. Owaayi ebyobufuzi mu ggwanga obiraba bwe bitambula. Mbiraba. Omukulu Latifu Ssebaggala yazizaayo kaadi ya NUP wabirabye olowooza kino kituwa kifaananyi ki? Nze ekyo kinsanyusa kuba ndi muwagizi w'NRM njagala beekube bwe beekuba ffe eri bwe tuwangula kuba kiba kiraga nti bali disorganized buli we beekuba nze nga ŋŋamba kasukaali keeko dinako bali we beekuba nga gwokola otya ffe ngeno tunyweza nga muzeeyi awaga mwe muwagira ntalo zirimu opposition mu NRM gye bakoma okuba disorganized ffe ngeno twetereeza nga kasukaali kemuddeko mubadde mu kavuyo nga mu kamyufu kamwe ffe kamyufu kabale ka ggwanga lyonna. What did you expect? Ne bano bali Kampala Wakiso we bekubira ebikonde. Nze kyendaba nti buli pate yonna erimu akavuyo tewandibadde ng'oyogera bu pate yaffe eri Uganda yonna toyinza bw'omanyi kye bayita okola akalulu nga kali Uganda yonna gundi akamyufu naye bano bakoze ka Wakiso na Kampala bali mu kwetema. Naye bali tebeekubye oli yalekedde munne mu mirembe. Anti oli yalekedde munne kati waba yalekedde munne basose ne bamaka miliyoni okitegeera ate ne Latifu n'akivaamu kugamba olayira ddala nga bali disorganized pate gye bakola mu weeks 2 emabega tebasobola kusalawo omuntu mutuufu gwe baba bawa kaadi era nze njagala otwala akakisa kano okuyisa obubaka bwankwe BBS naye baze President Museveni era nedda sebo gye baleko omulamu oguwulidde omulamu anguwulidde omukulu kaadi yagisuddewo kino kitulaga ki? Nze nkirabira mu nsonga bbiri. Okulabisa yayagadde kulabisa Bobi Wine kitegeera nti ebyakaadi tabyetaaga kitegeera ate opposition mu Uganda temuli opposition kitegeera omuntu opposition ebeera mu kitundu tebeera bwetyo kitegeera. Ekyokubiri Latifu namulabidde mu nsonga nga bbiri ayinza okuba yalabye nga Lukwago tasobola amugjawo Lukwago ssebo kakongo kakukubo amwekoonako yagwa kitegeera. Kambuze ku mwami ono tata gye baleko okola mulimu ki? Omulimu gwange ndi ku security ate nga ndi defense wa kyalo naye nga n'ebyobufuzi mbirimu era mbitegeera. Omukulu Latifu yazizaayo kaadi ya NUP n'agamba ebyokwesimba ku bwa Lord Mayor akitadde naye nga pate emaze omwesiga ne mwa kaadi n'agizaayo. Kino kitulekawa kati ekintu ekyo mukama wange nze nga wenda ebyobufuzi side y'opposition eno NUP nayo eri ku side ey'opposition ba DP ba FDC kakati ekintu ekyo nga side y'opposition yagala yegatte wamu balwanyise omuntu omwoyo Museveni ekyo Latifu yabadde alina okukikola alabe nga Lukwaga alina okubeerawo kubanga Lukwago y'empagi ennene ekyakwatiridde eggwanga ku side y'opposition. Lukwago lwaki yasooka n'alaga banne nti ayagala kwesimbawo? Latifu ekyo kyali kirina okukolebwa okusinziira mu kibiina ekyabwe ekya NUP naye nga ekyo baali balina kugumaaza sayidi ya NRM emanye nti nene eri wali abakola ki abasobola okujja nga bavuganya ekifo ekyo mu NUP kikalu ate nga abali bavuganye nnyo ku kaadi eyo yali Kamiliyoni ne Latifu. Olowooza Kamiliyoni asaanidde okukituulamu kati? Kamiliyoni ye tasaanidde. Kamiliyoni tumwagala naye nga ate tasaanidde kubeera ku mutendera gufuga bantu gutuuza bantu n'agamba nti akulembedde abantu ekyo tannabaawo. Owulira akyali mu sayidi
ya entertainment ya byakatemba owulira amanya nze Abudu Serunjoji nga ndi wano ekibuye ku Salama Road ate nga ndi defense wa kyalo weyanziza BBS Refiner ezo ndowooza z'abantu tugamba nti buli muntu endowooza ye kyabugagga kye endowooza z'owulidde si za BBS Refiner nga TV za muntu sekinnoomu bino by'owulidde bya muntu sekinnoomu Program Sumulula zibeera ssaawa mpaka 3 ez'okumakya Saimo Kawala ate ne Dana Nabatanzi back to you nsigadde nze Divorce Matovu sa mbere bulungi mukulu yasaba kugamba gwali ewa awanza wenjagalira katolo akutunuliranga otogwe tulumaani yagamba nti gwesa oli kuona lebo mulamba anyways yabadde ndowooza y'abantu ku nsonga eyo ababadde ku luguudo naye tukwate endowooza abamasimu tufune ne ku ndowooza tukubireko simu tubuulire gwe kiki kyokirowoozaako oyogera ki ku nsonga eno zaffe wammanga nga bwoziraba Saimo Kawala ogamba ki nanye najoyise olungu gya timu ffe tuddako hello mufe tuddako genda maaso mukwano tuwanye mwana mwala mukulaba okwange oyo Latifu ajja sobola lukwago nga lukwago w'amaanyi nga newagamba nga alina kaati ya NUP tajja kumalako naye kati oba olaba yagenze naye butonkole naye atajja ddisanya naani na lukwago kuba lukwaga w'amaanyi kale tweyanzizza mukwano kale thank you so much aberungu jawo batulabira ye ndowooza ye nti alabika yatidde opponent we abagamba nti gundi Latifu ono bakuyatone AC yesebo osinziddewa ate bwatu natudduka Latifu generation ya Lukwago bali mu generation yemu ye ne Lukwago ate ye ne Kamiri kerera ne Lukwago naye wetumara mu ekisaya kino ogudda naye tadda ali ku simu twogerako nani ono nze wamputa Kawuma Wilson emukomere we bukomere wagamba kyeruddeyo balungi amina sebo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero kakati nze okusinzira bwendawa esebo Kamiliyoni ono abadde yeetaagisa bamuwe kaadi bambi naye bambi talina maanyi bulungi yeetaaga kuyambako bambi nedda teyeetaaga kuyamba kati lwaki omusaasira simusaasira naye nga ekyabaddewo esebo yabadde nga Messi naye kati kitwaliraawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege ow'ebukomero nalaba Latifu yali yayagala dda okujja naye ndoza yali alowooza Lukwago tadda singa Lukwago abadde taliwoosanga yandibadde asigala Latifu yali ayagala kujja naye nga amanyi Lukwago tadda twogerako nani ono sebo tukuwulira bambi nze Kasero Kyama okuva ebulenga wano bulenga agamba ki bulenga bulenga kiriya nnyo buli wamu ku kkubo BBS Refiner obwakabaka bwa Buganda weewaawo tweyanza nnyo bwe tusinga okwagala tutwagala muntu yenna yeŋŋange amiina sebo obubaka butuuse butuuse obubaka tufunayo mu babiri mukiibi ne bannaye munaatuloza olugave luli wano kane mukibiwulira eddiro anyways tufunayeko ku simu nga zizo abantu baffe batubuire simu zezo koba oyita hello twogerako nani ono mukwano tukuwulira genda mu maaso ono yogedde ne St. Om Francis we Nakasongola Nakasongola ali atya Nakasongola ali atya sebo ono St. Om Francis we Nakasongola soko okendeze ku TV yo sweet otuwulire mu simu yo tulikiriya mpozi mwe eddoboozi olinze lya simu taata tulikiriya mpozi mwe sebo teesa anti eddoboozi yali lya TV kati yagenda kiwulira nga wayisewo eddakiika katumwerekereze bambi tukkirize esimu ng'evudde wala yanditeesezza yanditeesezza naye buli wolize eddoboozi eriva mu simu yo lirina delay so ali ku simu yes dear hello tukuwulira mukwano twogerako nani ono sebo mwogera ne bukodanye osinziddewo tumwerekereze noono tukkirize
Kale ke kaseera abantu baffe bannange kale ke kaseera essaawa eno tugenda kubatenga tweyongere mu maaso n'ebirala naye tutula kweyongere mu maaso mwana mulenzi akwambaziza ne kala nnungi bambi by the way colors nnungi nnyo nyongera okubajjukiza bannange essaawa eno bangi ku mmwe abakatweyungako obweyunzi ne programu eno ebeerayo ku ssaawa emu zennyini ez'okumakya every Monday to Friday mutweyungeko nga tubazuukusa mu lunaku tutandika nammwe mu lunaku so program ya Sumulula tutandika ne videos zammwe nga ozukusa omuntu wo yena goyagala okuzukusa so sindika video eya WhatsApp namba ya WhatsApp jolaba wansi nga ozukusa omuntu goyagala okuzukusa oba osula naye oba jjajja oba sengawo obaani yenna obubaka bujja kubanga bumutuukako ayi tutandika ne saala era ey'aba celebrity esaala eya celebu yenna ina gowira nti goyagala definitely abantu w'essaala egulawo olunaku n'ebirala byonna nga wetubeera nabyo nkusaba busabi tweyungeko essaawa zibeera emu zennyini ez'okumakya yes kale kubira ku Lucky Fashions gwe yeetaaga okubanga ate ofuna akavalikano okwambala onyume mukule ku namba y'essimu erizo 754 822 7 852 827 ayina branch 2 ayinawe ekibuye ne ku kizimbe kya Nabukeera omukubirako n'omugamba waawe wandyetaaze awayinza okukwanguyira ate obanga olina wakulemeredde mugambe nze ndeetera wano nkuteekemu eza boda weewaawo kale Tanzi Collections abanyambaza makindye obasanga omukyala oba omwami engoye zammwe bazirina well this is a dress but a casual dress it is not a coat and a dress bannanga abakyala era osobola okubanga ogifuna nungi bwetinga wojja ka denim okitegera olabanga akakooti nenga si kakooti but it's a dress so bambi abagala obuvaazi obulungi abagala engoye ennungi naddala mmwe abaami ebyammwe babibaleetedde kaki ennungi jeans ez'omulembe ku bbeeyi entuufu ate eziri original bw'oba ogyetaaza osobola n'ogamba ddana yabagintuusaako wendi ogenda kufuna bakasitoma bannaye kiddemu ekyo enamba y'essimu kuoba oyita otuukira Batanzi collection ezo ziweddewo muleete endala era 0705 ne bambi temusumbwa abantu abo mbegayidde mugende makindye mugule okulina na New York Saloon obeera otuukire ddala opposite barracks enamba y'essimu kuoba oyita ya Tanzi collection eri 0705 977 216 ojja kubanga obafunira ddala kale yessaawa ndaba omwana omugave nga yeeteeseteese mukibi ekintu okiraba semwogerere ne Nabatanzi naye munaye omanyi tukyoyo naye ya lugave gwe wansala oli muganda wange naye wansala oli muganda wange ate bwe tuvaako Kanyanya je semwogerere kati n'ag'omuntu Kanyanya naye semwogerere wa lugave ogamanyi mubatubbira bababbira kyeki batuteekayo lwakuba tuli balugave waliwo omukulu w'olugave atuteekayo mukulu ki ow'olugave nze simanyi nawe leka ate sayimo gwe omukulu ye yakuteekayo wamma mukibi omukulu ye yakuteekayo yansangawo wangi yansangawo omukulu